ky'omubaka wa Isingiro North kyokka oluvannyuma n'asanga James Atwine yali avuganya ku kifo ky'omubaka wa Isingiro North kyokka oluvannyuma n'asangulwa mu lwokaano ku bigambibwa nti empapula ze zirimu amakoona azeemu n'olwaleero okugumba ku kitebe ky'ekitongole ky'ebigezo wano mu ggwanga UNEB ng'ayagala addizibwe empapula ze era addemu okuteekebwa mu lwokaano. Empapula zange ne bazisazaamu ze nasomerera natuuka wano ne baŋŋamba empapula zo mu sisitemu weeziri naye si gwe nannyinizo. Embaga munange mu Uganda muno omuntu okweyogerako nti gwe nannyini empapula olina okuba ng'olina ID, oyina ebbaluwa z'abakusomesa, oyina obujulizi bw'abantu be wasoma nabo, abantu batwala mu kibiina gya nabo ne mbayita wali ku UNEB aba O level ne A level. Munange ono omuntu mmanyi twasoma naye UNEB yagaana. Ono alumiriza Minisita Bright Lwamiramu okubeera emabega w'okumujja mu lwokaano olwaleero asazeewo okwesibira ku geeti eyingira ekitebe kya UNEB ng'akozesa enjegere. Bampe empapula zange nawandikira ofisi ya IGG nembaga munange ebintu bintuka nga simanyi ofisi ya IGG gibakulembeza okuintimidatinga bana abantu okulanga bampisaako ene embeera gye ndimu sinza kusoma nembeera kusinga ataso kale akarubaka tute muganye banominatinga ne bansazaamu lwa nsonga zaki za mpapula ate nga biva wano mu ofisi ya ED kachemba demba saba akarubaka tute bampe empapula zange ngende. Ono ategeezezza nti agezezaako okwekubira endulu mu buli kifo kyokka nga tewali kivaayo kwe kusalawo okwesiba enjegere. Banange nwanye ne UNEB nkoze buli nkubye mu buli ofisi njogedde byonna bye nsobola okwogera nembulira abantu bonna mbasabye munyambe ofisi ya IGG munyambe naye tebanyambye nze mbadde makomera nga bwe mbagambye police bond njina mu nsawo ntambula nayo Lwamiramu mpabidde emisango buli wentuuka police nzirukako kunku. Mu kwogerako n'omwogezi wa UNEB Jennifer Kalule Musamba ategeezezza nti ebikwata ku nsonga z'ono baakubifulumiza mu kiwandiiko. And we are working with them because we do publish in there, which is it will send to our lawyer, our external lawyer, who is standing and sending the letter to them. It is external lawyer. But I need to first get there because I was at the civil side. Oluvannyuma poliisi etuuse mu kifo kino era ne basala enjegere Atwine z'abadde yeesibizza n'ateekebwa ku kabangali ya poliisi n'emwongerayo. Kinajjukirwa nti Atwine Sabbiiti ewedde yeetaba mu nsisinkano n'aba UNEB era nga yavaayo musanyufu ng'agamba nti baali bamukakasizza nti ebiwandiiko bye bizuuliddwa nga bituufu olw'obukakafu obwaleetebwa. Tugambye nti kati tetukyawakanya oba result zino ntuufu oba nkyamu. Result gye ziri UNEB ezirina era nga ziri mu mannya ga Atwine James. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.